Oyo Chameleone munnakyalo Fala tasobola kufuuka Lord Mayor wa kibuga Kampala. Nze nkyali Lord Mayor w'ekibuga kino paka lwendifa. Ani abyogera bamwista Elias Lukwago agambye Chameleone tasobola yadde okuwangula akalu ka chairman LC1, so tasobola kufuuka Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Ye agenda kubeera Lord Mayor paka lwaliva ku bufuzi bw'ensi eno oba paka lwaliva mu ntebe eyo oba okunoonya entebe endala. Era agambye nti agenda kuba winninga 75%. Kino kikulaga nti abantu bo tebalirudde kutabu yenza. Bampita Ntambi Jimso tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Webale kuba nti otambula naffe, subscribe kwarana bakuba nti osubscribinga ate nawe ya subscribinga edda nkugamba nti ekiseera osigale nti osubscribinga tutambule ffenna. Nkugambye amanya n'eddoboozi Bampita Ntambi Jimso. Osobola okunoonya kwali ku Facebook nkosa Ntambi Jimso, ate nga ku Twitter nkosa Jimso 16, ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5. Osobola ogendayo nabwe kityo nonyako mpola. Webale kuba nti otambula naffe, kugambye subscribe. Tugenda mu maaso tunoonya akalulu mpola 2021 atuuse, abantu bali mu kunoonya bululu. Yes, Bobi Wine ali kuba president, Jose Chameleone ali kuba mayor. Olunaku lwaleero Lukwago asobodde okuba nti ayogerako eri bannamawulire bakyalibe abali awo nga bamubuuza owaayi ku bwa mayor abantu nga baze. Tulabako Latifu Sebagala, tulabako Ragadi ne Jose Chameleone. Kwabo bonna ani gwosuubira okuba nti oba mugenda mu race naye oba competing naye. Lukwago yavudde n'agamba nti kwabo bonna tewali gwatidde. Ekisooka tewali muntu ali serious asobola kulonda Jose Chameleone. Agamba Jose Chameleone talina maanyi. Jose Chameleone n'okuyimba kwa mulema. Jose Chameleone tasobola yadde okusigukulula omuntu ne wabeera mwana muto ku ntebe. So yo tabeera nko competitor we, ate bw'otunuulira n'abalala abazze tebalina yadde ddala maanyi. Agamba nti Ragadi talina kyamugamba kuba Kolo yamuwangula nga tanoonyeza na kalulu. Ate bw'otunuulira nti Latifu Sebagala naye talina kyamugamba, butalina maanyi, abo tebalina byakola. Lukwago agambye nti Jose Chameleone bwamutunulira n'amupima talina kyagamba ggwanga, nti era ye agenda kubeera meya w'ekibuga Kampala paka lwaliva mu bulamu bw'ensi eno bw'aba ayagadde, because ye alina kyagamba abantu, ate Jose Chameleone talina kyagamba abantu. Agamba nti Chameleone n'obwa Chameleone bwe kiki ekimuleeta kuba Lord Mayor. Yasomerawa ebyobufuzi. Mbu bannabyabufuzi balina kubeera aba lawyer, balina kubeera abayivu nnyo, balina kubeera bannamateeka. Chameleone si munnamateeka, kyova olaba batasobola kufuuka Lord Mayor wa kibuga Kampala. Oyo nno Elias Lukwago. Elias Lukwago ageze mu maaso n'agamba nti Jose Chameleone n'obwa Chameleone bwe okujja ku bwa Mayor kyekintu kye yasooka okukola, decision ey'obusiru yasoose okukola, era nga eno decision agenda mu proving wrong. Abantu abasinga bagamba nti oba oliawo Lukwago naye abadde mu byofuzi emyaka ekimala myaka 20, yali MP emyaka 10, afuuse meya emyaka 10, tali ready kugenda. Abasinga babuuza nti gwe njawulo ki gy'olina ne President Museveni? Bw'otunuulira Lukwago, Latifu Sebagala babadde mu parliament, babadde mu byofuzi okumala emyaka 2, bonna tebasegukanga. Latifu abadde mu parliament emyaka 20, kikulaga nti ate naye akomyewo. Kikulaga nti bannabafuzi be Uganda tebalirudde kuba nti bata ntebe betuleeta oba oliawo ne betusuubira nti batulwanirira. Jose Chameleone agamba nti ensonga emulese ku bwa meya, it is because Lukwago alemereddwe okukyusa ekibuga Kampala nga bwe kirina okubeera mbwe ebiseera ebisinga mukaabi akaaba bukaabi. Agamba nti Lukwago atunzizza ebintu by'abantu mu lukujjukujju, amejezaawo paka z'abantu, obutale babokyeza babutunze, atunze nakivubo mu lugezigezi. Agamba nga ye bwe batabirimu so nga ate ebisinga yabikola. Era Jose Chameleone agambye nti Lukwago talina kyamugamba, yensonga lwaki amulemeddeko. Lukwago agamba nti Jose Chameleone talina agenda muwa kalulu, era agenda muwangula n'enkoona egwe. Onyalebo munyagwa
naye alina byagambye Chameleone. Tugenda kuba nti tuikutuusaako awo mpola mpola. Avumye Chameleone n'avuma Abedi Bwanika n'avuma abantu abasinga obungi Honorable Munyagwa. Era nga oba oliawo ne Lukwago amwegasseko okuba nti banafuya Jose Chameleone. Jose Chameleone y'omu ku bantu abazenga underdog, naye ng'ate ku ground abantu batandise okuba nti bamwagala. Era nga Chameleone ayinza okusurprisinga abantu bangi. However much Lukwago naye agezaako okuba nti yeefunza alimera mu ntebe. Agambye Chameleone wamwe talina kyamugamba ne bwe mumuwagira tasobola kuba nti amujja mu bukulembeze bwa Lord Mayor. Kino kikulaga abakulembeze be tulina nti tebali ready kuba nti bata ntebe. Kati lwaki mu blaminga Museveni? Lwaki mugamba Museveni aludde mu buyinza ate naye muludde mu buyinza temwagala buta? Bampita Ntambi Jimso, subscribe tugende mu maaso mpola mpola. Yoyo Lukwago olwaleero Chameleone naye alina byamuzzeemu n'amugamba nti gwe tolina byokolera ekibuga Kampala, mwekobanye n'abasuubuzi n'abagagga abamu ne mubba ekibuga Kampala ne mukyeguza, era ebintu ebisinga babadde babitwala ng'okaaba bukaabi nga gwa abyeguza. So n'olwekyo bibyo bya Jose Chameleone agamba nti Lukwago tamutiisa. Lukwago agamba nti Jose Chameleone noba chairman LC1 tasobola kubuwangula, era nga agenda muwininga na 75% oba 80. Kikulaga nti omusajja ali serious agenda kuba nti ata ntebe. Bampita Ntambi Jimso, oli waddembe okuba nti oleka opinion yo mu comment section awo ne tutambula fenna mpola mpola. Ate tuwulire gy'osinzidde okuba nti owuliriza, otubulire ne meya wo yani mu comment section, Jose Chameleone oba Elias Lukwago. Oli ku bakadde baluddewo oba oyagala n'abato bafugeko? Lekawo comment yo. Other government partners who have collaborated with my office as the Lord Mayor on various projects: UNESCO, Management of Social Transformation, Most School, COMSA, Sustainable Energy Access and Climate Action Plan for the city, ICLEI, Smoke Free Kampala, air pollution and health facilities, International Organization for Migration, World Bank, European Union, Global Fund for Cities, and United Nations on the PIF Fund project, African Development Bank, JICA is the one working on flyovers. All these ones, we have had engagements here in my office and in their respective headquarters. That's why I've been globe-trotting. Era eky'omunansonyiwa olw'okubanga manfula omulodi ne mumpeesa ekitiibwa kino, ensi yonna ngitambudde. Naye nga sigenda kukyakala, sigenda kwewummuza oba sigenda kunoonya byange, naye kulafubana okubaweereza nammwe musobole okufunamu ebibala. Era nkakasa ebisinga bijja biri mu pipeline n'ebimu byatandise dde okutuuka wamu. Malirizanga nga I cannot forget to note the number of benevolent activities, including extending support to religious institutions, schools, health centers, NGOs, CBOs, SACCOs, school pupils and students, orphans, widows, to mention but a few. I am happy that I have touched hearts of so many people, positively impacted on their lives. Ekyo kankikurize bwenti nga tekiggalawo nti byonna kyensanyukidde nti mu buweereza bwange abantu bangi abaganya obuli mu ntuuyo zange, abantu bangi bempadde inspiration. I've inspired so many people, I've touched so many lives. I have helped quite a number of vulnerable communities and people. So many. Era njagala okibagamba kino, abuuza Lukwago ayambye bameka. Njagala Museveni akkirize olunaku lumu agambe nti awulira nga aganyuddwa mu buweereza bwa Lukwago, si kwata nsimbi mu nsawo n'enkuwa, naye nti nyina kye nakola either ne kikuyamba okweimprovinga yo life yo, ne kikubaako kye kikuyamba kuwokolera, ne kiba kikuyamba ku ntegeerayo ey'ebintu, ne kikuyamba okukuwa obuvumu nawe okubaako kyokola. Njagala Mwami Museveni lumwakkirize agambe nti mbayite basimberayo
naye ng'ogisimba nkakasa Masaka lw'oluguudo lw'ensinga okutegeera BMV waffe bw'ogisimba n'ogijja ku State Square eyinza okutuuka ebbali ey'abantu b'ennyambi siwoka eyitawo so nse sikoze ekintu kyakuyamba balubatu omanyi abantu kye batategeera ayamba ab'olubatu kyangu okusituka wano nagamba gwe saakuweerera saakuwa school fees amini saakuyamba ng'ofiiriddwa amagundu kyangu owe obujulizi bwe nali nga ntubidde siina kapito kati singa natandise okubayimiriza wano naye mmanyi buli eyasse wano yasse amanyi nti omulodi alina bakujja kukulamu ekyo kyekitiikajja okwesanyu lyange sisaagala kusitula balubatu bebati era kyova owulira abamu oyo lukwago tayagaliza baayagala mbumbeerenga seya bwe yakwatanga akatale n'akabanywanyibe mubamanyi abo saagala kubamenya n'abalabye abalala bagamba ye lukwago biki infactorale kumunyagoyeyogeddeko abamu kale kamwogere nga mabike nti seya akutta akatale akawadde mabike yakasolooza ate nga mulimu abantu abali mu katale ako munsonyiwe bekinyiga ku sayidi eyo siyinza kukwata katale akalimu abantu ate gwe bwe tuli mu byobufuzi nkaguwe ogenda obatulugulire ogenda obakuba abantu emiddo nali nsobola okugamba nti bannange betuyise mu lutalo naffe twegabanyize owino tugitwale naye kakati olwo ate abantu banyiriyo mukkirize eyo endowooza ya lukwago yenkola ya lukwago njagala abantu bonna baganyulwe mu kibuga so mabike solera ettiimu yo kituufu toganyuddwa mu kibuga sirina kyekuwadde era sijja kukikuwa ekikuwadde mabike mutegeeze ne muganda nge Saamu Mukangu yonna gy'oli mubuulira otambula wanodda wali puliisi twatambula ffenna oyinza okuba nga oyagala nkuweeyo oba akatale mwami Mabike Saamu Mukangu obutale bw'abasuubuzi nze ngamba Mabike ne Saamu Mukangu mukole abannayuganda batoba osanga abakazi mu butale batoba owa bodaboda atoba mu nkuba n'ekiro owa takisi atoba balaba n'obutayimbwa Mabike mukole Mukangu mukole naffe tukola mwami Mabike jamuyamba ekintu eki okumuyamba mulanye kubeeyo yondi kukumu yayagala okufuuka kuliida n'ayita mu kamooli ebikula ze ne bazisasaamu njakuyamba mwami Mabike muba oyagala okufuuka kuliida experience n'obukugu bwenina awo sijja kukwatirwa fitina yonna nja kukuyambako okusomesa amateeka osobole okubeera kuliida obadde olowooza nti bijjira ku mukeeka ensi yakutoba ffe bamulaba tutobye mwami Saamu Mukangu ensisi gwenjera kutoba so abo okwate Mukangu Mabike obakwasa ekibuga si kwekwasa empisa akatale empisa ekumenyamu ekyo munsonyiwe mbadde nyina okuweereza abantu abo obubaka n'ebigambo ebyo njagala okumaliriza kino n'abagambye nina omuntu gwe njagala obayitira nti mwami Yoweri Museveni abadde ayagala nnyo okweddiza ekibuga era yateekawo enkola ey'okukyusa etteeka mu Kampala Kampala lugwagala ne kubeera political head. Permit me, this is what I want to say. Permit me also to extend my sincere gratitude to the members of Parliament, specifically our shadow
Minister for Kampala, Honorable Betty Nambose, and MPs of Kampala for the spirited fight they put up in 2019 while considering the controversial cases amendment bill that had sought to further whittle down the powers of the elected leadership in Kampala and also make the Minister for Kampala the political head. Mchara Betty Kamya, yayagala nnyo mulirize. Mchara Betty Kamya yayagala nnyo oda Mchara Betty Kamya yayagala nnyo okuzza Kampala eno mu mikono gya Mwami Museveni naye yamaliriza atuyana naye baleeta ebbago nga bagamba nti minisita wa Kampala yabapolitiko head babajjeko obuyinza ne tuteekawo olutalo. Munzikirize twebazeewo Honorable Nambooze nga ye komanda eyakulemberamu banne omuli Honorable Kabasiguluka, Honorable Munyagowa ne ba MP abalala olw'olutalo baalulwana obuyinza ne busigala mu mikono gyaffe. Era ekyo etteeka ne balirwanyisa ne bagaa nti n'obuyinza obw'okukola budget buli mu ofiisi ya Lord Mayor nti Lord Mayor yalina okusalawo kino nekino n'ebirala. Honorable Nambooze n'abagambye ajja babuuzaako era jjo naye nga bw'ajja Honorable Nambooze agenda babuuzaako era tumwebaze omulimu gwatukoledde naye nga bw'ajja nga bwe bagambye nti kyennenyumirizaamu kino nti Honorable Kabasiguluka yabagambye ndi kakonge ka Bugulu. Baleese ba minisita bayitirivu okulwanyisa omulodi w'ekibuga Kampala. Baleeta owa Budeya, Mululi Mukasa, Franka tumwebaze, Betty Kamya, kakati Namugwanya n'abalala naye omulodi ki wali bawaana nnyo Mukyala Jennifer ne bamuwa amayinja atujoga newe waggulu eyo nayite ne mukazi wattu saagala mwogerera bingi Mukama mutambuze bulungi gyeyalaga omulondi waali ne baleeta bampipa za shaka ne baleeta abalala baradisi bonna ne bakola ki njagala okubagamba ki nga mpita Honorable Nambooze